era yessaawa yeno mpozi eri ebannika mu kisiibo kati wano baba batadde baba basobola okwegiriisa. Okay, kale kati munywe kituzi bannange kubanga jabba yambako okuba nti mutereza amaka. Omwami naddala gwe omwami andabe essaawa eno nkwegayiridde. Bw'oba oli musajja nkwegayiridde, kino kiyamba gwe nkwegayiridde. Fuba okulaba nti onywa kituzi mu buli mbeera yonna otereza amaka bannange. Mubeera abakyala ne beekwasa omukyala nanewo okuwoza era senga omwami pepepe mye ebigambo ebyo mu byewala abakyala obiboogerako bannange nga munywa kituzi weefeeko naawe oba okiraba okitegeera ate weetaaga energy nti olunaku oba oyise mu stress nnyingi oba okoze emirimu mingi nnyo oba okoze ebintu bingi nnyo so oba weetaaga kituzi making sure nti omufuna anytime and every time. Nga tweyongeddeyo mu maaso akaseera ke kano abatunzi simanyi kizibu ky'abatunzi bannaayo. Okimanyi nti abatunzi balina omuze oguli international nga bonna kyekimu. Omutunzi okwata olugoye lwo n'olumuwa leero n'omugamba olwetaaga mwezi guli ogujja. N'ogenda otuukayo ng'era waakiri kubulako eppeesa waliwo waataatunga waakiri akaveera ke waleetamu olugoye lwo kaatagalaba ate tebabeera na buveera tebabeera na bebapaakingamu. Ate waakiri omusanga taliiwo mbu agenze gula manya mudalizo kwegamba kwabaawo something that is missing for some reason. Ate mukama nno bwakuyamba abenga kubulako pesa nti naawe kenyini osobola ogiramu bwoti n'oyisaamu n'otungawoko naye waliwo okubanga n'olugoye talukwatangako n'assuka n'akubuuza nti mpozi gwaliwa n'owulira ekibuuzo ekyo n'owulira nga n'obwongo bugira buti okitegeera ng'obwongo bwetooloola n'owulira ng'obwongo bwetooloola n'ogira akaseera n'alyoka akubuuza nti mpozi lwaleeta lwali lufaanana lutya bw'owulira ebibuuzo ebyo wammanga weekengere bw'aba mutunzi kati abamu babasalidde amagezi kano kavidiyo kenendo obbalaga si kyoteekeddwa okukola naye just ebyensi bibaayo kwegamba abantu bamanyi okukola ebintu ebimu nga batiisatiisa akanga mu bukanzi okitegeera eri abatunzi nga batya abantu n'amanya nti mwami gundi owaawo alina amaatukaano nga sinnatunga lugoye lwe ekanzu ye eyayidi tennaggwa. Don't do this bannange kino tokigezaako wadde ngo nali mu video kye yakola okitegeera ye yaleeta najjolo naye no nga najjolo ate ekisusiza ekisaawa kye kiri ludda waliwo kana akagundi akasaawa oluso si kyekino kyakutte eno si ejjambiya kino yakisussa naye alimba sinsiniya kyekyo okay ono yaleeta n'alyoka ayimirirayo n'amugamba mukulu gundi ekanzu eno ebadde yakusaala kaakati mbala 5 ng'ogimaliriza n'ayimirira wali n'ogugu oh my god eyeteekeddwa okuggwa leero aye n'alyoka kuwa eddakiika n'olyoka olaba omutunzi bw'apipira n'alyoka kugamba nga matiriyo bw'ataagigula emala n'alyoka kuwa kali kamutema nga kwegamba kawedde emirimu ate nno omusajja obenga ekanzu wakola oda yiyo naye obenga wakola kwegamba oda ya mukyala kati awo n'olyoka ondabira sebo era oda yange yebula abakyala tulinaako omwami ayonanaga munaye mutunzi temayiza lugoye noga omwami bw'okalabangako nga kaligira kati tyamu weekengere omanye ekijjeewo si kirungi kale nga tuyengedde mu maaso nyongera okubajukiza mwena abatwekumiddeko nti aba Info Trust bwe bukaba oteekeddwa okuba nga weesiga